Abavubuka bano poliisi beekutte mu kikwekweto ekikoleddwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Babadde beeyambisa omukisa gw'enkuba etonnya ekiro n'emisana ne bawalampa ebizimbe olwo ne bakuba ebituli mu mabaati ne bagwa munda ne babba ebintu kw'ogatta n'okumenya eminyolo gy'amayumba. Bo bannannyini maduuka gano agamenyeddwa bakolera ku highway Mubende okuli Anna Maria Nassanga, Alikenyera Patrick, Nangonzi Maria Goretti ne Sarah Kobusinge. Era nga bategeezezza nti ebintu byabwe omuli crates za bbiya, amasimu agatundibwa, emifaliso, kapeti, TV ne DVD player. Mukiringo West Coast. Nangamba jangali kwa iwe. Nangamba nandeta wano. Even nyonyi toni yali wano. Nangamba njagala musala nagizu na. Mukwatire omuntu yatwala ebintu bye. Leero mukyalo oyo enyumba yange abantu baliko bapangisa kale bapangisa bano engeri batunda mwenge kale babbi bajja mu kunywa ne beekwekamu abo nolandika kubba naye sesikulandya sikisa mu kubeera wano etukirisa babbi kubeera wano. Alikenyera Patrick agamba nti abavubuka bano babasiza ku Tebuukye era ng'agenza okuzuuka enkya ya leero ng'abazigu bano bamenya ebbaala ye yonna ne batwala buli kantu wabula ne bamuggalira ne mu nnyumba. Nangonzi Maria Goretti agamba nti mu butuufu embeera esusse nga tebakoma bukumi kukubba bintu na nsimbi wabula abamu batandise n'okubakuba nga bwe bakusanga nga tolina nsimbi bakukuba kumpi kutta bussi. Sarah Kobusinge agamba nti poliisi eveeyo etuyambe kubanga twolekedde okuttibwa. Ssentebe wa disitulikiti ya Mubende Kibuuka Francis Amot agamba nti obubbi bubadde bususse naddala okutemula ababooda mu Mubende. Wabula agamba nti district committee yasazeewo okutandika okukola ekikwekweto okusobola okumalawo ebikolwa ebyo okutwalira amateeka mu ngalo. Abadde atamanyi nali ngenza okusoma naye bankomezaawo nga bakola nti tebasobola okunteeka wakati baagala nkole kirungi oyo hayiwe yonna paka kibale era mbatandise kati